Onzikirize mukwano gwange ne leero ate mbeere nga nkulamusaako nnyo wabala okukkiriza kubanga otulaba kubanga kiba kyanjawulo naffe abali eno abakuweereza buli tubeera bakakafu nti ggwe atulaba naawe gy'oli oli stede kituwa embavu ne tugamba nti yes katugende aye ne bino tusobole okubanga lwakiri tubibawa ku kitongole kyaffe wano ekya Matayo Foundation we tuyina ate yafeesi eya Free Africa eyo nno nga yatugamba Mwai Matayo oyina jigeraageranye n'ekitongole ekya NASA. Ekitongole ekya NASA kitulamu mukwano gwange ebikumi n'ebikumi by'abantu buli kadde ababeerawo okubala ensi okuteebereza kyekiddako ABCD kyekiriwo wantuli mu kitongole ekya Free Africa nga Mwai Matayo tuna mu Juni bw'atyo yakikulembeddeko ffe tumuyambako ebitonotono bye tuyinako obusobozi n'ebino ebyokulengera ennyo n'okulaba embeera bw'egenda okuba nti bwetyo eddako ogwo omulimu yatuuka okubanga bw'ati agwekolera so nkwaniriza lunaku teweerabira nti lwakuna tuli mwezi ogwa Novemba kale njagala ogezeeko kubanga bw'oti onootinga nnyo ensonga zonna Mwami Matayo buli zaakoonako n'abagamba kino gwe nootinga nakugamba yadde mbikaluubiriza okubanga obitegeera n'okubikkiriza naye tobiwakanya gwe kyowuliranga kyowakanya mu mutima gwe kiwulirize naye bbaako wookitereka kubanga with time ojja tuuka okubeera gwe mwennyini omujulizi yabyogera nga sibitegeera nali sibikkiriza naye bino bwino namutereka ekyo kye tulabyeko yali yakiranga bwadda kale n'olwekyo anjagala mulamuseeko wano Mwami Matayo tuna omujuni asooka abeere nga bw'atya babuuzaako. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. Copyright 2025 UG Now TV. All rights reserved. Masibye mtyaka subire muri burungi. Naffe tuli burungi. Kasita tujja wano tubabaramu. So ekyo abantu tebalina tuwekengera. Emirimu tugiddukanya. Leero tetugenda kulwayo Mwai Matayo njagala ntandike na kibuuzo waliwo maama wange omu ali Bulaayi eyo. Maama wange ono yaŋŋambye nti kambi kusomera nga bwe yabimpandiikedde. Yaŋŋambye nti mutabani this is what omuzzukulu byayogerako. Omuzzukulu ye ggwe nze ndi mutabani kati gwe muzzukulu we. The sun at night budde bwakiro naye ali mu kubanga yeewuunya enjuba budde bwakiro enjukakyuka okulaba bye tutalabangako. This is in a place called the Lake District, very beautiful and many lakes. It is near Scotland. Ndowooza mwabamanyi eno abamu tetutuukanga nayo naye byayogedde maama wange mubitegeera. Atugambye nti budde bwakiro ndowooza kino kyefaananyirizamu ne message eri ya muganda wange yali ekabaale gye nakutusomeramu luli ng'alaba nti bulijjo enjuba emanyi okukaalamu kasaawa 6 naye wano bwabadde budde nga bukyali ate bwakumakya kwegambanga n'enkuba eringanga etonnya naye ng'ate musana nga mungi kati yeewuunya budde bwakiro tulaba omusana ate gwaka nnyo biri mu kitundu bakita Lake District okulira na Scotland. Ebifaananyi yabimpadde wano emu tugenda kubanga lwakiri tubi ashiyalinga n'abantu baffe asonga abuuza bino omuzukulu byatugamba nsaba tutandikireko awo. Mu kusookera ddala nange ngenda batera ekifaananyi kye nakubye n'essimu yange nga nabadde njagala nakugenda ku mazzi by the way. Okay. Nga enjuba ziri 2 njagala kiteekayo jo kibateerayo awo bakirabe kakati. Omanyi ebiseera ebisinga tuze nga twogera nnyo ku bintu ebyo nnyo. Yes. Naye nabagamba nti nja byogera mpaka mu myaka 7 kubanga bamu ne bakitegeera tuddamu n'akyerabira n'abanga takyakijjukira. Ebintu bino bijja kubeerawo ng'abantu babirabanga ng'ebyokuzanyisa naye unless nti kijja kuyambako nti omuntu bw'aba amaze okukijjukira. Kati bw'aba amaze okukijjukira oba oliawo kirina engeri gye kigenda omuyambamu mu ngeri emu oba endala. Lwaki mba njogera bwe ntyo nti saawa zino tuli mu sizoni yakulaba byewuunyo
mu nsi. Omanyi entalo ezaaliwo ez'Abanunaki ne ba Reptilian ne Andromeda baali ku saidi y'Abanunaki. Okay. Kati bano bwe bafuluma edda mu biseera ebyedda ensi zino tezaaliko oba eno firmament eriwo waggulu nayo yateekebwawo abantu abaalina obuyinza nga boolaba nti edda CID nze wenagenderanga ku CID nga abakulu abaaliwo nga tebafaayo naye kati aliwo tomu magambo nti yajja n'azimba n'ekisenge n'agifuula ekitongole eky'amaanyi naye emyaka yo gyonna gyebaddewo nti abaze nga bagitwala babadde tebakola ki tebakola ekyo kati lwaki kugamba bwendi nti Banunaki bwe bagenda kuba bo balina obusobozi obufuluma n'obuyingira ne ba Reptilian kati bano bwe bajja kuno baali tebalina kubeera wano nga bw'olaba nti omuzungu ne bw'abeera wano abeerawo ne babamuwa obutuuze ne babakola ki naye taba mufirika okategeera ttaka teriba lirye kati mu kwambuka oba okugenda waggulu nga bagenze okukuliyetinga oba okwogerezeganya n'ebitonde bino betuze nga twogerako serious B kati bano bamala okizuula nti ba Reptilian baali wano ne bateekawo kukozesa amaanyi gaabwe ne bakuliyetingawo firmament eyo oba okuliyetingawo ennyanja eri waggulu kati mu myaka gyonna egyedda mu bino ebitabo ebisinga ne Bayibuli tebiriimu kikola nti bino byenjogera omuntu bimukonfuzinga naye nga bali bitegeera mu maaso eyo kati n'omwezi tegwaliwo era abantu abaaliwo abasinga obungi baali ba Superman omuntu asobola okudduka ku speed etakirizibwa obanga twali abantu bayogeranga nga basindika frequency nga kalule bw'obeera mu kibuga ng'osobola okusindika amayengo eri omwana wo naye ebintu ebyo byasigalira mu komodo abamanyi bino ebigundi ebiringa goonya enswaswa ezo komodo ezo byebimu kati ku bitonde ebiriwo nga kisobola okuzaala tekirina kisajja tulina n'enkoko ezisobola okubiika eggi nga teririimu kyana nga si lya kisajja kati edda abantu bwe babeera ng'asobola okuzaala nga talina na musajja ng'asobola okwogera kusindika frequency nga omuntu gw'agamba ng'alinga amukubira nga naye akozesa mind nga bali telepathic nga telepathic kati mukukuleetinga bino Reptilian bino ebikolagana n'Abamerika Abaisirairi nga Trump bwe yagambye mboka bazimbe ekisaawe mu White House mbo simanyi abaana be bagenda zanyiramu omupiira baagala kuleeta wano just ebyombo kati bino ebintu ebyaliwo Banunaki bamala okumanya nti biri wano ku ttaka lyabwe ne baggalawo kati ne banga tebikyasobola kugira kufuluma kati mu kuggalawo bwe baali bazze okubirwanyisa bwe byamala okumanya nti baali bangi nabyo ne bikulyetingawo omwezi lwaki nti abantu Banunaki basobolanga okumanya ekiri ku nsi kuno nga basobolanga okumanya ebifa wano naye ate byo tebisobola kumanya bifawa waggulu kati wano okuyita Banunaki wano fa basobola okubaggulira ebitonde bino bi Reptilian bino ebiri mu America ebyaggalawo bakozesanga ebigundi gye twayogerako eyaba 12 Zelda Abaisirairi gye balina naye ffe tugamba nti Baisirairi wabula be Pleiadian ebifuga eddiini byebimanyi obudde obutuufu byebimanyi essaawa kati ensi eno yali eriko emisana ebiri omusana ogumu ne bagubalula kufaawo kati mugukuba mu Bwakabaka obwaliwo obwedda obwa Kushi Sudaani biseera by'Abamasa Musa nga bwe bafuga baali abasinga obungi Banunaki baali badugavu baali just baalina amaanyi ag'enjawulo nga Katonda yabawa amaanyi bagakozesa indirect kati bwe baatuuka ekiseera omuntu bwe yafanga omaye omuntu bw'ofa omwoyo gugenda
kati omwoyo gwa omuntu bwe yafanga nga omwoyo gwambuka nga tonafa okusembayo okujjukira ebiseera ebisinga bagala bwofa ojjukira essaawa ey'oluvannyuma n'ebibi byokoze eki ng'omwoyo tende gunambuka mu ggulu. Kati eggulu waliwo leeya eriko oba kaŋŋambe weba flashingira memory. Kati emyoyo bwe gyayambukanga nga banunaki basobola kumanyi ge baalina nga basobola okufuna information eyo mu bitonde ebyaliwo edda. Kati mukozesa information eyo nga bo basobola okuaccessinga wano nga bakozesa emyoyo egyo. Kati bino bireptinian bwe bimala okugyawo omusana ogwokubiri kwe kulietingawo omwezi. Kati omwezi ogwo gwatunafiya byo byali bisobola okuyiya system nga esobola okutunafuya ne tudda mu nomo eya bulijjo kubanga bo baali bategeera okutusinga nga bwokeeraawo omanyi abantu abasinga obungi byemanyonyola muyinza okusobola nti tebisoboka naye bwe boolaba nga omuchina omuntu wa bulijjo alina omusaayi ogw'abantu ng'asobola okukola omusana byenkugamba bisoboka bye baakola bali basinga abachina amaanyi babasinga okumanya emirundi gyonna. Ninza kutegeera omwezi ne gutunafuya nga gutunafuya gutya? Omwezi guno mu kutunafuya omwezi guliwo okupresentinga emyoyo emikyamu nti omwezi bwe gujjula abasamize lwe basituka abarogo bwe basipa biworofu ebyagukulietinga bwe bifuna amaanyi bwa biperiodian biringa biworofu biringa nswaswa biri awo era nabagamba juzi twayogerako nengamba nti byo bitunuulira omuntu bwabanga Kyagulanyi ne biraba nti obanga president ti vibe gy'aba alina nti nike singa afa akatale kaba kafa kampuni eba tefuna kati bikuleoningawo omuntu owookubiri kati mu kuloninga omuntu oyo owookubiri ojja kwesanga nga bikwata ne biteekawo nga Kyagulanyi owookubiri kati ono omutuufu ne bwafa yaziikibwa tayogerwa nako ensi yo nesigala ng'eraba Kyagulanyi waali eraba omulala. Kati ebitonde bino ne mu baserebu mu ebiri kati byo we byamala okizuula nti ffe twalina amaanyi naye weakness yaffe kiringa kaalola osobola okuwaana n'abantu 10 n'obakuba naye ate basobola okuleeta ne bakusaako ekisaanyi omubiri gwonna ne gutya n'okankana n'okuba enduru ne bagamba ono mwana muto nga mutiitiizi nnyo okategeera kantu ako. Kati baasinziira ku ekyo omwezi guliko omusenyu gulinga golodi omusenyu oguli ku mwezi gulinga gufaanagana n'oguli mu Bermuda Triangle. Kati emyoyo tegikyasobola kwambuka kugenda waggulu kikoma kumpi ne gwedibutinga ne gudda mu muntu mulala era ekiyambako nti bw'oba olina omwoyo mukadde ozaala omwana ng'omwana muto naye ng'ebirowoozo bya kintu kikulu okategeera kati oyo aba alina omwoyo omukadde naye omuntu alina omwoyo omuto ne bwakola era olaba nga byakola bya kito. Kati bano mu kulietingawo omwezi ne mu bwakabaka bw'Abazulu ne Bakushi bawekanga bwekanzi era bw'otunuulira mu bantu abaaliwo mu myaka gya 1500 okudda amabega omwezi tebagumanyi ne mu history entuufu n'ebiwandiiko bye bakweka ebiwandiiko ebyo ebimu oyinza ogenda Mali ne mu bwakabaka ne bakabaka Bazulu be balina ebiwandiiko ebituufu era ebimu ebyali mu Misiri n'ebitundu ebirala mu Angola, Tunisia, Madagascar eyo byonna abazungu baabijjayo tebaagala tumanye. Kati ffe mu kulietinga bwe twaddamu okukyuka system ng'omuntu azaala omwana edda omuntu yasobola ng'okozesa amaanyi ge okusaba ekintu nga kyanguwa naye kati omuntu asobola okulogebwa ne kibanga bw'oraba oba kanku ekyokulabirako nti kye baatukola twalinga bw'oraba nti Kahura yali alina amaanyi ne bagamuggyako oba kitegeera nti yali asobola okuduumira poliisi yonna nti naye kati talina appointment eyo emukkiriza okuduumira nti kati ne bwakwata omuntu n'amukuba bamuvunaana mu mateeka nti abaziza omusango nti naye luli yakikolanga nga si musango aga nti abadde atereza kyalo naye kati tekyasoboka kati naffe bwe baatufuula
twali bamanyi ne batunafuya kati mu kutunafuya ne tutandika n'okuzaalibwa abasinga obungi tuzaalibwa nga tuliko ne kotamark eziraga omwezi obunafu bwe tulimu era abantu abasinga obungi mu ngalo zaabwe muno mulabamu muno ozaalibwa ng'olinamu engeri y'omwezi guvaayo munda ndowooza ogwayo gwe gunaalabika okusinga ku gugo obukalo mugulaba kati oyo ne bw'anaalwana atya ne bw'ava mu meditation abasinga obungi webaka n'olaba nga waloosa obuuka mu bbanga naye mu reality ne bigaana lwakino n'omwezi omwezi buli ogusindika ebiseera ebisinga emyezi tulina gya mirundi ebiri waliwo guno ogulabika waliwo n'ogutalabika ogw'ennaku kati ebyo byonna babikola kutubuzaabuza kyova mwe bakulyetingira n'essaawa nti 2 ebeera 8 8 ebeera 2 okategeera kantu ako era tubuzaabuza okutubuzaabuza kati abantu abalina essaawa entuufu be bakulyetinga kino kati obuzibu bwe tugenda okusanga nti ebintu bye bajjawo katonda kati ayagala kwekwatiramu kitwale nti president kati ne bagamba nti ayagala kukwata ku kyalo akyeterereze kiddemu security obumenyi bw'amateeka ayagala bujjawo kati mu kubujjawo bw'oba obaddemu nga oba otunda amayirungi oba obadde onywa akayaga n'ofunamu fiya nti president yajja yaza okugulawo poliisi n'okulagira amagye gabeerewo nti agenda tuulawo okubeerawo ne bwagamba ngenda beerawo wiikisi emu ne ba defense batya n'omubbi abaddewo nga nyakula obusimu atya president aze kati kyekimu katonda byagenda okukola nti agenda kukyusa buli kimu tugenda kusanga nti enjuba ezimu zijja kujja mu tayimu gye tutasuubira enjuba zibeerewo 2 kale ate mu kubeerawo 2 kyetugenda okusanga nti ekayotic era eno ensi buli myaka emitwalo 2 efuna era ebiriwo bivaawo ne waddawo ebipya kati bino bipuriediani byo kye byakola tebiri mu tayimu yabyo entuufu okukambawo ebyokulabirako nga 3-4 nti kalule katonda bwaba kati nga ffe bwe yatutonda level gye tuliko nti ne bw'owangaala otya tosobola tuuka mu 2-3 kizibu ne bw'onootuukayo omubiri gujja kukola ki gujja kuvunda pasti eyo oba sisitimu eyo tosobola kuyita mu baziyita gundi nzeerabidde zibanga nnimi za budde timeline oba time futures okuziyita mu zikupasinga n'ofuuka ne skeleton mu dakiika kati okutravelinga okwo nabagamba mu buyafo ebya bayibuli mulimu ebyawandiikibwa waliwo omusajja bamusindika saidi zeeyo Iraq naye yali mutugavu wabula mu bayibuli bateekawo muwarabu mu bayibuli eno byabakatuliki nti bwe bamusindika oba yali Musa oba yali ani bwe bamusindika yagenda ne bamutuma okunoga eddagala yagenda ye n'asulayo ennaku 3 wabula ye yagenda okukomawo n'alaba agenda okuddayo okutwala eddagala lye baali bamutumye okulitwala abakama be ng'ate beeri wayiseewo emyaka 65 naye ye agamba yeebaka ennaku 3 era mu bayibuli mwekiri amanyize sisoma nnyo bayibuli naye olumu funamu vision kati waliwo kyoyinza okuyita time travel nti osobola okukwata ekigere kimu n'okiteekamu time travel bwoti Abamerika gye baagala okuzuukusa wabula bw'okiteekamu mu butikitiki nga 3 oba opaasinze emyaka nga 5 mu maaso ogenda okuva mu buno obutikitiki 3 okukomawo ng'oli mu myaka 5 mu maaso kati bano bapuriediya ne bo kye bakola bakwataga bwe bamala okukwatagana ne Israeli ne America kwe creatinga kyoyinza okuyita human traffic ne batuukirira buli mukulembeze ali mu nsi yonna zino endagaano bino ebya banka bye bateekawo mbu okuwola abantu sente biri mu human traffic mu mwaka gwa 1982 mu California waliwo munnamawulire omu yasanga container zaali 15 nga zirimu obwana obuto okuva mu Africa
obuva mu China mu Asia eyo Philippines Thailand nga babutadde omwo nga babuse awamu ne zino hot dogs ne basangamu n'amanyo g'abaana zino emmere y'Abamerika eyo gye balya. Okay. Kati ekyaleetawo human trafficking ebiseera ebisinga ne 2007 awo Gaddafi yakwatako abaana awo mu Indian Ocean nga basala babatwala mu Europe. Bwe bamubuuza ne bagamba mbu bagenda kunonora ebya Africa bye babba naye baali babakukusa. Ekireetera ensonga yateesaawo human traffic okukusa abantu n'okutwala organis kiri bwe kiti. Abayimbi abasinga obungi tebambala kopa ono. Pleiadian tekwatagana na kopa. Teriyo Pleiadian ekwatagana na kopa. Era abayimbi ab'enjawulo kati n'akantu kano kabanyonyole bakategeera. Kopa ono agoba emizimu n'emyoyo emibi. Agoba emizimu n'emyoyo emibi. Kati bino Pleiadian bino ebitonde byerimbika mu bantu. Waliwo omusajja gwe narabyawo ojja mubateerayo ku YouTube bamulabe yabadde asitudde omwana nabagambe nti alien ne mu Africa zahingide ate ne mu East Africa mweziri naye bobo oyagala kumanya serebu omutuufu okusanga omuntu nga yambadde essaawa ya kopa oba ya gorobe zibadde emabega eri nga zambalwa ba president. Noland president ayambadde essaawa ya miliyoni ya $. Kati ffe nga tugamba nti ajambala kwonoona ssente za muyi wa musoro wabula nga ajambala kwekuuma tebamutta tebamulyamu olukwe tebakola ekikolobera omwana we ng'eno naye emukuumako. Naye kati olw'okuba nti bapulezidenti baze nga bakyuka mubaamu Macron bw'otunuuliranga mukyala wa Emmanuel Macron nti yali musajja ne bamukyusa n'afuuka omukazi. Babyogera ebyo naye bwino baga tujja nagenda mu kooti etuwa omwaganya tukebere omukazi fe tulaba musajja. Musajja era yalina musomesa we wa Emmanuel Macron. Ne bano ba Pleiadian fene orders zetufuna ne luga mu America yatufuga obubi naye afuna kuva ku Pleiadian. Okay. Kati zo na video gye nabadde ndabaawo nga ya Queen nabagambe nti ebitonde ebimu ojja kubanga ositula omwana wo nga kimusembera ne kimuwunyiriza ne kibanga embwa ewunyiriza lusa omwana wo manyi omuntu akuliko si mutuufu. Okay. Queen bwe yasembereranga abaana Queen yali yafadde eri emabega ne papa bwe yali naye bajjanga nga banoonya ennaku entuufu ze babateekako. Kati ebiseera bisinga baserebu tebambala kati buno era n'abazanyi b'omupiira bw'otunuulira Messi bamese ba mirundi ebiri. Messi omu ayambala akaguwa ka red ku mukono. Abazanyi ba firimu abasinga obungi bambala akaguwa ka red kababe ba Rihanna. Omanyi abo nsinga nnyo balaba buli lwe batunuulira nnyo Rihanna balina okuguwa bwe bambala kubanga bwe bambala bino bibakosa. Okay. Kati ekirala ekyokubiri human traffic musanga serebu n'owulira nti Nicki Minaj oba Rihanna yesiga perfume nti ya bukadde buna bwa $. Bukadde buna obwa $. Just perfume. Nga perfume egi emu. Kati ne weebuuza obukadde buna perfume eyo erimu ki? Bagitaddemu ki? Bagitaddemu kirungo kyekyo bw'ogyekuba ogenda kuwona tolifa esala ku myaka ki? Kakati mu kugenda nga anoonyereza nagenda okizuula nga buli we bawamba abaana bano ba Pleiadian jjukira omwana omuto alimu minerals ezo omusajja emabega nti omusajja w'emyaka 7 bwe yeebaka ku kaana akato k'emyaka 2 wano mwe mulina engombe egamba nti kamuzaamu omusaayi okitegeera kati kalimu atoms ezistoping omuntu okukaddiwa oba okwefunya. Omusajja w'emyaka 7 bw'afunayo akawala ka myaka 18 kimuyambako okudda obuto okudda emabega tafuna nkanyanya kugwamu kukola ki? Kati bano ba Pleiadian beebaka ku bwana obwo ne bubayambako n'okubukwata ne babugyamu amazega g'omuntu galinga gawoomerera galinga agalimu omunnyo. Kati amaziga ago ge bakozesaamu akawo kali aka perfume skin eno nebanga teyulika
ey'omuyimbi oba kipuriedian nga kiri muyimbi nebanga etukula nga eshanana. Ekirala ekyokubiri amaziga ago buli bwe bagakyusa ne bajjamu n'obwana obwo ekirungo ekyo ekiyambako omuntu okumuza emabega kibayambako okubeera mu bidongo nti puriedian sound emuyisa bubi. Temukola bulungi kati bwe yeekuba perfume eyo n'akozesa akaakaana akato kamuyambako kubanga asobola abanga omulwadde wa siriimu tibwotamira mpeka okoga naye bwomira empeka osigalawo ng'olina akalwaddeko naye ng'oli nga muntu wa bulijjo nga tebakusuubiriza n'akulaba tayinza kitegeera mpozi ng'omugambe banga bakukebedde. Kati n'obwana obuto buno buli abakyala abato abo baba bakatandika okusuna otubeero abo abaana abato balimu ekirungo ekyo kati bapuriedian kye bakozesa. Kati CIA ekozesa amawanga amalala okukola human trafficking mu mawanga gonna ne wano weebiri. Then mukola human trafficking n'olya nti omuntu yagudde oba bakoze eki oba yabuze police teripotinze kati ne babitwala. Kati mu kubitwala bo wabawo we era byonna bigenda bweru. Naye ffe tulowooza nti abagaga balwala sukaali abalwadde bakyusa mitima ani akugamba ekibumba ekimu nga bakigula obukadde 4 ekimu ewekiti awo n'omusawo owa bulijjo aba asobola okikojjeramu naye bitwalibwa ku order. So bali bebibayambako okusurvivinga okumakinga n'ensi eno oba ne time gye balimu kuba time gye bali mu si yaabwe oba kitegeera nti bandibadde sound ebayisa bubi nga boolaba nti omuzungu wava mu America najja wano n'ali akatogo ayisibwa bubi. Era ekyokulabirako ekirala Munnayuganda bw'ava mu America ng'amazeeyo emyaka nga 2 oba 10 oba 5 kale bw'atuuka wano waliwo empeke zaamira okumakinga n'embeera ya wano ng'ate Munnayuganda era abasinga ndowooza mukimanyi. Kati ezo empeke zemumira ne bapuriedian oba ebitonde bino okushifutingira mu mibiri gy'abantu kye bakozesa okusobola okusurvivinga okubaawo mu bantu. Kati singa sekyo bandibadde tebaliwo era serebo omutuufu tasobola kwambala saawa ya gorodi oba serebo omutuufu yayambala esaawa ya gorodi oba eyakopa naye omukyamu takola ekyo. Kati okuteekawo omwezi gutunaffe tetusobola kuba na mindset etuuka ku level y'abapuriedian. Kyova olaba nti abantu abaziriraanye be bayiye ekyo n'owulira nti America yayiza kino byo bibabbirako America etuukiriza interest zaabwe nabo ne bababbirako bye byagala ebisiyaga bibeerewo. Kyova olaba nti n'Omunnayuganda yabadde mu America meeya baagala bamugjeyo. Kati bajja kuteekawo embeera nti America takolagana naye oba Israel tabaagala naye interest zayagala oleeta mu Uganda yagaana ebisiyaga. Kati buli Munnayuganda balina omumusosora. Eyazaalibwa Uganda gwe bayita Mamudan eyalidde obwa mmeeya bw'ekibuga New York City ogambye bayinza omumuteeka mu mbeera nga tebamulaba bulungi olwa interest zaabwe nga balaba tajja kubanga azituukiriza. So bayinza okubaako kye bafumbafumba era mu kwagala okuba nti bamugjayo. Of course era agenda kwamawo naye mabegeeyo nali nabyogera nti bo kasita balaba nga obalingiriza gwe weebuuze omuzungu engeri gye yatukwatamu obujega n'Abafirika kubanga tebasobola kusalawo nti ajja n'asima gorodi waffe ye n'agenda n'atupulintingira just sente n'azituleetera n'azituwera ku mabanja ate n'addamu n'atwala gorodi neca n'atwala bino n'abikomyawo n'atwala emmere n'akomawo n'akuguza akawunga akugulako kasooli n'amukyusakyusamu awo dakiika 2 n'amala n'amukomyawo nga bwe baakola eddiini Katonda omutuufu yali mudugavu bo ne badda eri ne bajozaamu ate ne beerabira ebifaananyi ebituufu ne babisigaza ewaabwe. Amakyaki gaabwe gonna galimu ba Black Madonna ffe ne batuleetera maaza meeri. Omuzungu atukula bw'ati atukula era kyova olaba abantu n'essaala ze musaba omuntu abeerawo n'asaba essaala ng'akaayanya Katonda ogenda mu ofiisi ogenza eraba okulaba nabbanja n'ofukamira n'ogamba maama nabbanja tuyambe tukolere kino naye ate bw'oba osaba Katonda nkitwala njagala obukadde 2 njagala
katonda ne nabanja ne asinga amaanyi alina kuba katonda naye katonda ye bwebanga bamusaba baragira muragire kifara n'okubaddamu tabaddamu naye abavaako ensonga eri nti fe abalugavu tetwekkiririzaamu nagamba abantu nti singa paapa akeera n'agamba nti ndabye muhoozi mutukuvu eri katonda fenna tutandika kukwata ebifaananyi bya muhoozi tutimba mumayumba tusinza tukora ki abakitaffe mu katonda naye pulezidenti oba pulezidenti oba owekenya oba waawa ye naakeera n'agamba nti muhoozi mulabyemu ekyamagero yesu yandooseza muhoozi mutukuvu bagamba eyembwa eyagala eyiseewo mutabani wa pulezidenti ayagala tumusinze kati ffe ekyaffe ekyabalugavu tetusobola kukola ki kukikiririzaamu okitegeera so byebimu ku bintu ebituleetedde okuba nga batufuga ebimu ku bituleetedde okuba nga tufugibwa abasajja bakulu Matayo oyogedde kati nga ku kkopo ono n'otugamba nti waliwo bannaffe baabamu abatasobola kuba nti bamukozesa ne wabawo naffe abateekeddwa okuba nga tumukozesa bw'otunuulira Uganda nga Uganda ne bannayuganda mulimu omuntu gw'olaba nti tasaanidde kubanga bw'ati akozesa ebikomo bino ebya kkopa naye katono nnyo ndowooza kino nkibuuze naye ng'ate olwo ngenda kitwala naawe gy'oli kubanga naawe ggwe mwennyini toyambala bikomo bino ebyogerwako ng'ebya kkopa olwo nja kwagala nnyo kubanga ntegeera emigaso gwe gy'otugamba era naffe gye tufunye mu bikomo bino ebya kkopa abatayi bange obumulabanga nga nnyambadde essaawa eno emirundi egimu waliwo essaawa endala gyensiba naye nentirako akakumu akakopa bwe nnyambala eno mba seeta akakumu kubanga eno ebeera emmalira eno omugagga yaginkwasa n'angamba kalolekyo kirabo kyo yakopa eno gy'olaba n'ebirungo biri byatera okugamba tumulina bulungi twamukulazeeko n'olunaku olwajjo ne tubagamba nti mwaba neetaaga ono mu siliva twabagamba nti zonna minerals za mugaso nnyo gye tuli waliwo ono gojja ofuna nga y'okusinga siliva ne wabaawo ono ye nga mawanga magate nga bakuteeredde mu siliva omutonotono kopa nga mwali mungi tantarite naye nga mwaliko bwatyo n'ebirala bona bagambye mikwano gyaffe abanaaba bufunyeeko buno bupya bwe mulaba n'ensimbi era zaawukanamuko olw'ensonga nti n'ebirungo ebirimu byawukana kinene nnyo kopa emigaso gye mingi Mwai Matayo amwogeredde okumala ebbanga ddene then ne buli obukopa bwe tuba twogerako ebbanga ddene okuva emabega obwababedde bwonna we buli bulungi ojja kusobola okuba ng'ojja obufune mu abataagala kusiba bikomo bino ku mikono ng'oyagala necklace nazo weeziri bulungi ddala abaagala empeta weeziri abaagala amasaawa weegali bulungi nnyo kale mmanya nti products zino tuzirina products ni Mwai Matayo amaze ebbanga ddene ng'atugamba mu abalwadde naddala abasukaali ne pressure mwe yabasiimidde ono gwe mulaba ono okusinga ajjuddemu siliva bwebbanga lyomala ng'olina pressure ng'olina sukaali gwono yajja okusinga okuba nga kolera mu abalumwalumu emitwe ne kamunguluze tatera kubanga abaggwako mujje mufune bino abaana abo tubazadde naye abaana abo olumu bakuba ne kibooka ewaka lwaki tosoma bulungi lwaki kati wafunye waneeno 40% ate nga bulijjo obadde ofuna 80 nga tonaba mukuba miggo kigenderere bye muliisa abaana n'ebirala bingi tebikyabazimba bwongo ono kopa boostinga memory ey'omwana era abaana abamu bwemulaba nga banafuwanafuwa nnyo bw'oba omufunidde ku kopa ono munnange kijja kubanga kimukolera kinene nnyo ogenda okulaba ng'atandise okuba ng'akyuka mu ndaba ajja abadde alabamu ebintu tulina bakadde baffe bangi bajjajjaffe bakitaffe tuwangala nabo naye nga balwadde naye ng'oli ojja kwesanga nti nno okusanyalala kumulemeddeko jangu ofune bino bijja kubanga bikyusa embeera ze n'ebirala bingi mu abasajja nabagamba bwadda nti eddagala mujja kulinwanywa nnyo ery'amaanyi g'ekisajja muzeeyi mulasa abajjanjaba ateeroddeyo akujjanjaba era addemu akuwa eddoozi lwaki lyeyakuwadde ligenda kukolera naye with time lijja kubanga gwogamba terikyakola lwaki obuzibu nga bwava ku ssimu eno gy'okwata essimu eno evaamu amayenga ga radiation ekyamazima amayenga ago tegatuleka kyekimu ng'abasajja naye ki ekigenda okuneutralizinga that radiation byebino ebirungo bya kopa nti weetaaga okubeera n'ekikomo kino ekigenda okuyamba okukwata amasannyalaze ago kati ebyo byonna nga w'obiwulidde mbikulumbujjira Mwai Matayo abitugamba ffe nga ffe n'abagamba buno busaawe mulaba buno bwabakyala buno kasaawa ka mukyala ama abasajja nabagamba guno omulembe gwe tulimu tuli bize tetulina nnyo budde bwakuddaawo okwana omuntu ate omujjukize munnange ate
gula buguzi kano kamuwe kola mirimu gyagenda kujja ng'akunoonya yekka naye ng'ekirabo ky'omuwadde kigenda tekutereeza bulamu bwe kati awo Matayo wenzija ffe bino byonna obituwadde Matayo emigaso gyabyo tugenda kugifuna naye Matayo mu n'obutonde bwe okusinziira nga bwe yatondebwa tayina kwambala bikomo bino era lwe yakyambalako yali eri nga tukyali mu kuzoogana n'abasajja bakulu akomera na biki ebyo naŋŋamba sooka ondeetera ekikomo ekyo nenkitwala misinde mbirombiro era byaliwo twabibanyumizawo katono nnyo kati Matayo bino gwe ssebo ffe emigaso gino gye tufuna gw'ogifuna otya atabyambadde atakozesezza kopa n'okulya kwennyini watutabula bwadde tolyamu nnyo bye tulya tubirya olyawo akwekyanga entondo mpitirivu mu kulya gwe kati okikola otya kaakati mu kusooka nze sisobola kwambala kopa lwa nsonga nze nagamba ensi eno pazo manye obubonero nga bwe buli si kopa yekka buli kintu kyonna ne bweba mpale sambala musipi by the way omugagga tayambala musipi mu mpale aba mutungira zizi nyine ezimukwatira ddala ndi free era ndina okutambula nga ndi free kyova oraba ebiseera ebisinga nze sikirizibwa na kukyawa muntu koze nga omuntu yankyayo obanga waliwo option ekirala nze ndiwo okusigala nga nkola kuba kati bwenkera nenyambala eno kopa mbanga eyeesibye nze nganze kubanga atomu zange tezimakinga na kintu kyonna kyesibye lwaki nti bwenyambala ne bwe mba ndina vision genda beefa kati nze obukwakuliza obuba buntu bungi lwa nsonga nti nze ekisooka ndina vision nsobola okumanya nti kino bwenkyambala kijja kunyamba oba ne bwenkiriraana kati nze nsobola obalansengera ku butonde era n'okuyita kopa okumwetaaga ku byekomera kubanga bwe nali mu CMI waliwo abasajja abamu abaŋŋamba nti nakeera enkuba yakeera nga yatonya kati mu kutonya ne mbagamba njagala kukozesa ku mazzi kati bwe nali naakagayingira omu naavaayo nga adduka basirikale balinga babiri nga teba waggulu nnyo nagamba temukkiriza kubeera mu mazzi bw'abeera n'amazzi aba wa bulabe mumusaleko n'enviiri kwe kuziggyako kati nali sikyasobola kwakisensinga okujjako okukozesa option bbiri munayenze ne babanjako amaaso era nsobola osigala nga kyasobola bwa amaaso sigegarabagana vision era sigala nzikozesa kuba nsobola okukozesa sobola okutapinga ku muntu yenna temperature y'omuntu bamanyi bwetambula ekyo wakiŋŋamba dda kati bwe nkozesa ono kopa nsobola okumweyambisa era naye okufuna kintu kyonna kyenjagala nga inikesi kuba naye alina amaanyi ganjawulo engeri gyagaidingamu amalo g'okukola ki kati kiringa bogamba nti bakabaka okubeera mu lubiri lumu kiba kiteekawo era tibyetomera kati byebyetomera bivaamu infect kyovora basambala kopa naye nze ebisinga kati omuntu tasobola kundoga kubanga oba oli awo Matayo nina bingi byensobola okukozesa okwewala nsaba nkubuuze batugamba Tanzania bwe neewa obudde bwange kalule ne ŋŋamba kaŋŋende Tanzania n'ekifo nkyerabidde olifu kiba ŋŋamba bandagirirayo naŋŋamba nti eyo eri abasajja akuloga n'akutambuzisa n'omutwe ng'otambuza mutwe bw'oti bwe ŋŋende TZ Matayo n'enkuloga kyogamba biyinza obutakwata omuntu asobola okundafuya ye Katonda kyova oraba ku bantu ba bulijjo omuntu ne bwankwata nansinza amaanyi oba nantemako omukono abatampangudde nze ndi wangulwa nga nfudde kasi tayimu yange etuuka bweppa kati n'emyaka 28 nina okuvaawo nga n'emyaka 75 kati ebbanga lyensigaddeyo
era bw'oba oli mulabe wange manya nti okumpangula nja kwangula ngaafuna naye ngaakyali mulamu tekisoboka. Matayo awo ontegedde kale wano mbuulidde naye ensonga nkyagiremeddeko bye tulya bingi tobirya era bingi ogamba ebyo sikwatako obutungulu nedda ate bino munnyo nedda ate bino nedda omuntu yeetaaga nnyo ategere kati Matayo ye abeera bw'atya okusobola okufuna ebimu ku biriisa n'ebyo eby'omugaso ffe bye tufunira ate ggwe mu by'otolya ne by'otoyambala. kakati ekisooka nze ndi mufirika. Oli mufirika? Ekisooka ndi mufirika ate ekirala nze nakugamba nga bwe nkunyonyodde nti bapuriyedi ne bakozesa amagezi ga kika kyabagulu okusavayivingira ku nsi. So nange nze ndi nga alinamu permission. Lwaki? Nti teri muntu yatondebwa kumanya bintu bye bimukwatako oba bijja mu maaso. Abantu balina okubeera ku levu. Kitegeeza bwe mani n'olukusa olubanyonyola vision yonna ne mmanya nti papa agenda kufa oba pulezidenti wa Iran oba pulezidenti addako omusumba agenda okufa. Kyembadde okugamba olina akaama ke wankubye nti owe kati mbadde nzala kukola lugezigezi ojja okibuulire n'abantu olwo omusumba. Waliwo pasita wano agenda okufa wano mu Desemba eno. Nga wansi ki? Muna Uganda. Omu ku bapasita b'amaanyi sigenda kwogera linnya lye. Naye nga omu ku banene be tumanyi ayinza okufa. Abanene b'omu Kampala bali ba biliyoniya. Ayinza okufa. Tayinza wabula agenda kufa. Myaka ng'ebeka mu maaso. Tuli mu gwa Novemba leero 4 Novemba 2025. Leero 6. Leero 6. 2025. Nga tetunatuuka na mu Christmas agenda kufa accident. Nga tunatuuka mu Christmas tosobola ekyo kukyeyingamu n'okyusa ensereme kufiirwa. Nde siri mulokole naye waliwo abalokole abaagala omusumba waabwe. Anti bampita mulalu. Kayina ebimu ko bireke enserabe. Intentionally. Byapeninga bwe bimala okwapeninga abajja ku singa wabaawo ekintu kyonna n'ekiraba wepa omanye dda twabeeranga ku byalo nga abakulu abantu abakulu mu myaka ku byalo tebaba na migaso. Nga abavubuka be babeera n'omugaso era nga ku kyalo wazaalibwa omuvubuka nga bakola n'emikolo. Naye kati bw'otunuulira Africa abantu abakulu be bafuukira abavubuka ekizibu. Batufuukidde ekyokoola. Okitegeera? Africa yonna tunuulire wa Paulo Biya owe Cameroon myaka 93. Eda Abafirika abalenzi babanga bakiwago nga bamugaso ku byalo nga bebakuuma n'ebyalo. Abakulu nga babawo ebitiibwa kuba abakulu baali mu myoyo. Ng'omukulu obeeraawo kufuna vision ku kyalo. Okitegeera? So ebintu ebimu bampita omulalu kansooke mbireke ng'ebimu bijje nga byapeninga. Then bwe naafuna vision oluusi nti waliwo abayeekera abayinza okulumba eggwanga n'enkyogero boolyawo abalala bajja kulabira okwo bajje bagambe tukwataganidde watutye kulaba nti tutaasa. Naye ne bagamba nga tebawulira. Kansooke mbaleke omanyi abantu bampitanga omulalu omuyaaye mufere mu lusibu kati abampitanga omuyaaye bwe nayogera ku mazzi abantu mu Kampala baafiiriddwa kati mwabadali bayaayi mugende musasula emaali y'abantu abaafiiriddwa. Naye ng'ogambye pasito oyo agenda okufa munene era amaze emyaka mingi ng'eggwanga limumanyi. Awo nantegedde Matayo naye sinnabakuvaako. Wandibadde osobola okunnyambako okulaga Munnayuganda kubanga buli muntu yenna okuba omulamu ateekeddwa okuba ng'ali ateekeddwa okubeerawo. Naye omuntu buli lwawulira ebintu eby'entondozo sirya bino sibikolebwa ki omuntu yandyagadde nnyo okuba ng'ategeera ggwe by'olya bikolebwa bitya. Nze mu kusooka ndowooza kambakolemu ka experiment akatonotono engeri gye ndyamu ekyenke. Awo kijja kuba kinkolera nnyo omuntu ategeerera ddala. Abantu nga baagala kummanya nnyo njagala bamanyire mu leve eyo saagala bamanye nnyo. Tebandikikoze naye kikole ku lwange kuba nze nkwesibyeko. Nze okulya ndi emmere eya bulijjo ya kiddugavu. Omugagga sazeewa olwo kyetaaga okutegeera wano ku makya nze nkeera n'enzuukuba mu kikopo
na nefuna gundi yawe amayinti awafe tuli banyankole nnyo buno ndabanga busera busera buno obusera tukuze nga tubunywa mukula nga tubunywa abantu abasinga obungi tebabumanyi obusera busera abasinga obungi tebabumanyi kati mu butabumanya tebamanyi na mugaso gwamu wabula obusera abakulaba wana twanguyidde mbona ndesa akantu tunyambi atugoberera maaso ku lukimbe tumale okulaba omusajja oyo yabeerawo ati abantu ffenna okubeera abalamu tuteekeddwa okubanga anya okutegeeza ebintu byebyazo okusobola okubirya agambe olwenti nakuyeyeza amuyezanga omusezi kale naye nga tubeeyanza nnyo mwenna abatambula naffe nkyali ne mwami Matayo Tuno mu Juni gwensali wano asooka abeere nga tunyonnyola engeri gyakikolamu engeri gyakikolamu tukuze nga tunywa obusera buno obusera buno omanyi nze saagala nnyo okwerabira ewaffe abasaagala nnyo okwerabira bintu ebyafu kati edda mu buto kalulego okuze obwasizaako mu isitoluumu abantu abasinga obungi oli agamba nti newasa mukazi wange twalyanga ebinyeebwa ebitali bisiige twalyanga muwogo omubisi twasulanga wabweru abantu abasinga obungi isitole gye bayisemu temwagala gisomesa baana bammwe lwa nsonga nti mwerabira gye mwava naye nze sineerabirayo so nze ku makya nkeera nenkwata obusera bwange buno nentabuza jiko 2 noteeka mu kikopo jiko 2 nembijjawo kino kye bayita obusera oba akasera akasera banga polegi naye nga buba bwagungu kati nenkwataka n'amata nengatamu Uliwa Matayo Tuno mu Juni afuna atya ebiyisa nga talidde ffe bitulya numara okugatamu nembitabula ntekamu ejiko emwe eya sukaali nembitabula busera mata jiko ya sukali wano oluwa mu kituusi si teteka mazzi mu gokya nago njagateekamu okay oluwa mu bitono ene notabula nebikwata jukira biri nasoso mbiteekamu donanga ki bibisi nakatono nebifaananako bweti kirogo nona abasinga obungi mubiraba amazzi mangi bisigala bwe nga kikubu bikwatira bwe olumala okukwata nofuna amazzi agookyawa gabeera amafumbe ng'olina ketoyo gano mazzi mafumbe n'oyiwamu amafumbe bw'oyiwamu n'otabula n'okuba ejjiiko bba bwawedde kati bino oba osobola binywa
lwakuba nti kati wano Mm. ekikopo kye tukozeseza kibadde kitono Mm. ng'ate ensaano tutaddemu nyingi wano kiba kiwedde awo ng'otandika kunywa kaseera kaffe kati omanyi bino byenjogera birabika ng'ebyekiralo kati akagaati kano abasinga obungi bakateekamu gundi bateekamu eno ki blue band naye nze sikozesa blue band ka blue band kenkozesa ke kano kaovakeddo ovakado ffe gwe tuli obuli gwate gwe okosanga blue band okosanga blue band n'okikola otya kati nga ntandika kulya nga ngayane ku kagaati oluma bwotyo ku vakado eri n'oluma ku mugaati wano noonywa akaseera naye wano like mba musazesaze nga mutonotono nga nzira ku kaseera kange ng'owuta kakawute nga mwe Museveni akatari kabbe katari kabbe kumbe era osanga bino mulyango Museveni byanywa bayidawo sure bebimuyambako n'okubanga akyali mutalwaralwara awo ngenda okumubuuliza emigaso gye tufuna mu kivuguto ekyo kyendaba kino kyo ne baana abasoma tebayinza kitegeera kubanga osanga omuntu ng'amaze emyaka 2 tabunywa ate bwonywa buno osobola n'okumala omwezi nga tofunye challenge yonna mu bulumi ekirala bwonywa buno obusera omala n'ennaku 2 nga tonaabye nakunaaba ng'onyedde obusera obwo era nga towunyira n'abantu omuntu atuyanako kati nelwakunywako emikobiya ebiseera ebisinga n'omuntu omunywa omwenge akuyitako nga awunya mwenge mwereere gubayitamu kati bwonywa obusera buno buyambako system mu masavu agali mu mubiri balansi ng'amasanyalaze n'okusaamu vitamini ez'okuba nti bino biyamba skin omuwala omunyankole gworabanga yeyerusa oba omunyarwanda bulina engeri gyewunyirira mu ngeri yaabwo ate nga banywa bino naye ate bino simanyi lwaki tebabisomesa abantu era ne president okubeera strong ne mind omuntu bwonywa bino teweetaaga nakusalaasala nyo nviri tovala basala kakaati abaana anti bali bebava ne mugundi mu bayibuli abo mubayibuli okola ki tunulira Black Madonna bwomala omutunuulira otunuulire ne feesi y'omunyankole omutuufu omulaba oze bakubira campaign matayo si campaign sokoleke Black Madonna akati agirawo okufaanana atabonankole ebyo byengenda okwogerako ndowooza enkya sitole empanvu naye abakyala basinga obungi bafuba babeera olubuto bakwatanga ensigo zebakege zirina twayogera nga banywa juisi waazo bazifumba banywa juisi waazo ngasobola okuzaala omwana nga mweru naye abasinga obungi bwabeera lubuto anywa bino era ne bino abasawo biboogerako okunywa bino ebintu tonywa akaseera kano abasinga obungi babeera buzikyali mukalo kuva mujaaja n'okunywa leero ekyooludako n'oludako n'obungi bw'akasoolo twabunywanga nga buyamba kugumya amagumba bwogerako obuwubi ku mubiri sikini eno kubanga okujjamu okwata ekintu ng'okankana n'obanga obuzimu bwebukutte kukalubya amagumba olina okunywa bino sikini eno ekolebwa ebintu bibiri buno n'okunywa nyo mangada olina bweyogedde muno okukalubya amagumba nina abasajja bange babu bapita n'abalala kumaanyi g'ekisajja kitya kuba ogambye okukalubya amagumba of course bino eno nature kati abantu abalwaralwara mbusimanyi okuuka muzibu mu kiseera mbusimanyi ki system munda tekyatambula bulungi mbu omuntu tafuluma bulungi mbwe munda wabeera wakulumaaluma kati abakyala basinga obungi nabadde mbagambe nti bagenda kubanga bawulira ebbugumu mu mubiri muli enkoko ensiike nga muziriira mu buto owa transform ne buto ono gwe bakola naye mukyamu feda twalyanga muwogo nga musiike
nga tumuliisa waliwo ebinazi bye bakola mu buto ono waffe ow'ekifirika mbimanyi abantu tebakyalya ku muwogo tebakyanywa buseera bwe buti kati ebirungo vitamini mu mubiri zaggwamu tebakyalya fruit talya fene takola ki so kati bino munywa bugi bwa soya mbusimanyi buleeta amabeere mu mubiri ebyo bikolebwa abazungu era bwe babigira mu factory ne buno twabunywanga nga butubuseera ku lubengo olw'emmengo muzimanyi tuzimanyi naawe ozimanyi nnyo kirabika wagendako ewaffe golooza naye mwetanire nnyo ebintu bino ebintu ebirimuko emiko yonna era buno ne ku masomero mwandibadde muwa abaana omuntu ogenda e Bulaaya ne babanywesa bukofi eno kiro emu osobola ofuna omuntu nga ava eno e Uganda n'agulira kiro nga 10 nazikutwalira teweza na 3 tiko bibiri bitabula ekikopo kati bw'ofunayo kiro 10 osobola okudamu ne zizimba sisitemu yo ey'omubiri n'obuseera bwa kiddugavu mu bwetaaga bwa bulo obulo obwetaaga mu mubiri kyovula nti ne bugenda mu hoteri no bakufumbira akalo bagamba mukalimu ekiriisa kingi nywa ku buno otekamuko ku mata okere ng'onywa ku makya orabe n'amagezi bw'otafuna mind etegeera ng'ey'omuntu omukulu abawala basinga obungi mukozesa weaves lwaki abanyankole tebasiba biweevu biki babeera mu kalica babeera ne figa entumbwe skin abasajja baagala abakazi abalabika obulungi naye bw'ogambye amagezi tabanga ne Museveni kwatufugidde emyaka gyonna era ojja kwesanga kwabafugidde katubasiibule mikwano gyaffe mukkirize ffe katusigale ku bugaati bw'amate wano tubwawanye saako ne biva kedo ebirala we tujja okutandikira omulundi ogujja kama katonda abakuume. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. Copyright 2025 UG Now TV, all rights reserved.